kwa muganda waffe taata waffe mukadde waffe speech na speech empandiike naye sijja gisoma. Hajji Nsereko omulimu gwakoze mu ggwanga gwa maanyi nnyo kuba atendese abamawulire bangi nnyo era twenyumiriza okugamba nti wadde agenze naye atulekedde amagezi mangi nnyo ate abadde omuntu awabula buli omu omwana omukulu omukadde bonna nga bawa ekitiibwa kyekimu. So n'ebigambo ebyo katusabe Allah amuwe ekimu ekyemirembe ne famire egume. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Buyise bw'oyinza omwogerako nze mbadde naye ebbanga ddene tubadde mu Kampala omu ffenna nakola naye nga sipiika wange mu KCC kati eri KCCA tukoze naye emirimu mu kibiina kyange kyenvaamu ekyebyobufuzi akoze ogwa RDC nga nange ndi RDC yali muwabuzi waffe nnyo ate abadde legendary broadcaster atazikawo simanyi era ababisi tubasaasira nnyo ne bafatanete y'aba broadcasters mwenna tubasaasira nnyo kubanga Hajji abadde akyalina omulimu munene Hajji gwabadde ayinza okukola broadcaster baffe especially now nga tulaba olumu olw'okuba nti tugenda tuba bangi standards nazo zigenda zikka nnyo omuntu ng'oyo ekyokulabirako kibadde kyakulabirako kinene naye Katonda bw'ayagadde amututte twebaza amone bitulidde nti nno alese atendesa abantu bangi tulaba bangi bamukibi baba bano bazze ndoza banaasobola okugezaagezaako okumuddiraku mu bigere baapo kawenja naye ekitalo nnyo ekya Hajji katusabe Mukama amulamuze kisa tukusaasira Honorable Hajji Nsereko ne batabali bange ne bawala bange bonna okuviibwako taata n'ate era mwebale nnyo mwebalira ddala mwenna abazze okuba nti nno mutuwerekererako Hajji ono. Hajji Mukama akulamuze kisa mwebale nnyo mwebale. Tukkirize taata gyaweererezza naye ate omu ku yatuulako mu ofiisi Hajji mwe yatuula n'abeera sipiika wa KCCA ye Honorable Hajji Ababaka Kawalya. Etteeka lye tekyamukkiriza kwogera nga wa KCCA kuba kati memba waaki wa Parliament naye ku lw'ekitongole kye yaweerezaako n'atuulako mu ntebe taata mwe yatuula kale tola salaamu y'obwa sipiika insha Allah. Nsereko ono Allah yakimanya nti wajja kubawo embeera bweti era mu bulamu bwe tuba ekyo tulina okuba nti ffenna tulina okugenda eri gyali. Embeera nebeera nti tulina okubeera nti ogenza otya era mu mbeera ki obulamu otambudde otya mu bulamu buno kubanga ebisinga obungi birina okubeera nga obulamu obwo obunywezezza nga bwolina okubeera. Njagala okwebaza abantu mwenna olw'omukwano omungi gwe mulaze oba gwe mubadde nagwo ne mukulu waffe Hajji Nsereko ebbanga lyatambudde mu bulamu buno mu buweereza obwannakyewa mu buweereza mu gavumenti mu buweereza mu byobufuzi kale mutukoze bulungi okubeera nga musobodde okubeera nga mutwegattako abangi bwe muti okuva ebule n'eweeya. N'olwekyo nze ayogera nammwe nze Abdul Juma Mutumba akoma nga nze nkuuma ekifo kino wetugalamizibwa tukijja kuno nze mbeerawo ku lwa famire. N'olwekyo bakulu bange babano bali wano nsaba nabo babatole ku salaamu ebisigadde inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamu alaikum yo abasobozesa bannange okujja okukwatiraku okuzikirako mukulu waffe. Mbebaza mwenna mwenna
y'omu yakoze saba Allah yaba musasulamu obulungi ekyo n'ekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajji Ibrahim Kayongo Male Balikwa mukulu w'omugenzi. Assalamu alaikum. Tubeebaza okutuziikirako Professor Kibaki Makera Mpunga kyali Makerere muzikirize. Speaker wa Parliament Oweekitiibwa Abdul Katuntu, Lord Mayor w'ekibuga ky'e Kampala, Sebo aliwo ku lwa Leader of Opposition era Chief Whip waffe omukulu Nambeshe, ab'ebitiibwa abali wano mwannange munansonyiwa biyitiridde obungi, bakadde baffe bamasheek, baimaamu bonna abali wano, abakulembeze baffe mu bitundu eby'enjawulo, ku lw'abaana b'olujja luno abawala, munzikiriza okubaaniriza ennyo n'okubeebaza okujja wano okutuwerekererako omukadde waffe taata wange yawumudde Abdul Nsereko. Abantu bangi bulijjo bwe bawulira nga ŋŋamba nti nno Nsereko Muhammad mwannyinaze baba bakitwala nti kubanga tweddira omusiro gwe gumu. Naye olwaleero nsaba okubategeeza nti ekituufu mwannyinaze ow'omusaayi, era wano we tuyimiridde era nange we banziika. Naye jjajjaffe ye mu kusalawo kwe, jjajjaffe abantu gwe bayita great grandfather yasalawo bwe yazaalanga omwana omu ng'amusiramula, bwe yazaalanga addako ng'amubatiza, ng'agamba baye balijja bano n'abasiraamu nga nsigaza bano, we bali no n'abakatuliki nga nsigala n'abasiraamu bange. Kyekyaleeta eddiini ez'enjawulo wakati wa mwannyinaze Nsereko nange, ate nze ne neenywerezaayo ddala eno anti era wabulawo omusiraamu ampoowa. Mbakireke nanneewasiza akati neenywerera ddala eno mu bantu b'ekibiina kya Nabbi Isa. Ffe Abaganda tetulina kigambo kye bayita kazini. Singa mbadde njogera Muzungu n'aligambye nti Nsereko Muhammad kazini brother wange, neffe ekyo ekigambo tetukikola ki, tetukirina, kizibu abeera ku ludda lwa maama yekka. N'olwekyo nze ne Muhammad Nsereko tuli bannyina omu. Ekyo kiba teyongera okubalaga jjajjaffe yali kika kya muntu ki. Bw'olaba Nsereko gy'ali ne Nambooze gy'ali, bw'otugatta jjajja waffe bw'atyo bwe yali afaanana. N'olwekyo nsabiddwa okuyimirira wano mu kiti ekyo nga neebaza nti nze ate ne mwannyinaze mwatusolobya ne mutuwa okubeera abakulembeze bammwe. Ekyo tekitegeeza nti ate ffe bakulu mu luggya muno oba ffe baana ffekka ababiri abaliwo. Tulina bakulu baffe bangi era bajja kuvaayo mu balabe, ate era tulina ne bato baffe bangi. Taata Abdul Nsereko ye abadde yadda ku kitange, era taata wange musaasira nnyo olw'okufiirwa muto we, ate gwe mmanyi nti abadde mukwano gwe ow'enjawulo.
naye nange kankozesa omukisa guno mubalage olwaleero mu mulaba abatamumanyi. Simanyi bw'anaaba asobodde okuyimirira. Mwami Peter Kayongo Ssettuba, taata wa Namboozi. Kakati omugenzi abadde addako oyo kimanyi munakuwavu nnyo olw'okufiirwa muganda we. Basaba ne banyabo olw'okuba nti nno omulimu gwe bampadde mugazi, sijja kufuna mukisa kwogera nnyo bigambo ku taata wange, ate nange olwaleero olw'okubanga nange nze gwe muze okubagiza, nange kanzikirize leero nammwe muŋŋambe ebigambo byammwe. Njagala okusooka okubanjulira era n'okusaba omubaka ono avudde ebunya ajje ababuuze abatolere essalaamu mu ddoboozi lye nga mwebaza nti yatuuse wano kumpi nga n'abantu ab'oku kyalo kuno bangi tebannatuuka. Ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.